Umwana akoze bwenge. Yangu kugira wanashimire. Which country is this? My God. Zigora banange njinamu amaalo. Nawe ina namole wa senien Kadi zikwasiddwa zonna. Obudde. Your clearance and all the custom office. Bana itogeza n'okolobola. Kola. Such a process. No. Anyine moro ko omulabe si. Ane bali kuteka musinzi. Bali kunywera. Wala etuse. Awala gatu kola banna. Wala weta ngamba banyali bandetera. Weba ibala. Wala What's the next one? The beach. Wani bitene simanyi na kumanya. Ya kana. Ya Buyiriba. Hey. koje Nana jango jeyo. Kano kasobola. Ingiro tujake Bane mutule tugende. Wala yingi. Bajikwata nya buleki. Ajipata nyo buleki. Nenda jikwata buleki esage. Sina. Eyo nendo wako. No. Mogani yalo. Yeah. Ebintu bitambulanga we wabibala. Kanamba. Leka nawe. Number plate zimpi. Bwe bitambulanga we wabibala. Hata yo kuliwe. Omanyi kati bino nayimanyira opesa obeera. Songa butono kati. Nayimanyira wenjoba. Ni abadaya. Ray. Daya sagatta buwaya. Ray si akusika mwana. Bango ibikula jagala banga. Daya sagatta buwaya. Tosala mpira. tosala nnyo mipiira bino sibikola kweraga naye byekola byokka mupya
And finally. Leka nsooke nange njyetegerezeeko bakibadde sinabi. Nsooke mala okubyetegereza. Nange otule mu Kachumbari kote. Ngende ntuule muko basewo ne bannyabo nze asooso gituulamu. Tosoko gyemu engatto. Beba byangatto nedda naye emmotoka yeeno Bale wasenyeza. Akamotoka bannaye mukole ku ssente kubanga Nete mpa lunaku njavuga ngama omuto. Nga babiri lunaku ngavugayoko babiri. Leero osooka nze. Atunda ku beach. Tugenda ku beach kati. Yeah man. Bana biadala. Yo. Tugenda ku beach. Nene ekyaliwo bassebo ne bannyawo. Mujja kugamba ate yatunze eri ate n'agula eno no naye wiiyo weeri. Zizo Range Rover mugirabye. Eno ekyaliwo kati ate aleese eno. Alifaiita weekend opinga mu weekend yasikade muri curiosity. Weekend bakingira bweba. Abasigadde. Ngeba imande kiu. Ebugumu, ndemo bugu. Oba bugu. Bade giganti. Baleteddeko akatabo. Katabo kwekali. Ekola ne massage mwe. By the way, ekola massage. Esa okufunyayo ku bakyala. Yes. Hello. Satu. Yangu wa ndibirizi mkono. Yes. Mkono nange ninga mu simu. Muwulira buutu bwevuga. Muvuga emmotoka buutu ziringa ngoma. Katugireko nayo ya musajja. Gamba gwe nkesi. Abasajja abo mwina nnyo ebugumu. Like mwaka ene bugumya. Bassebo ne bannyawo byebyo. Gwamba denzi labe naye nga ate eno yo eno modde eno yo. Zose gira. Wale zira ku net.
kuneti n'abagagga mulimu abagagga ba top nnyo abazirina ate abazivuga weekend nabo bazivuga weekend ne kati Diana avuga Range Rover zokka Monday to Sunday Range Rover zokka so tumuyozaayoza because bandi gye tuvuddeyo na tubadde tulabayo onsanuula nga kawalake ya management kalina amakalo sawo n'akakwatamu naye ng'ate naye ali bize n'aganaga n'atakawanya obudde ndowooza manager Roger n'alabamu omulamwa n'alabawo ssente n'akapiikinga kati myaka tugenda kumpi mu 10 kafuuse top shutter Range Rover 2 mansion apartment amataka endorsement si tewali akasinga so bino tetwewuunya nyalwa baali babuuza naye Diana byakola zino zicharite nakwata miliyoni 4 n'agateeka mu charite akolawa ne mbagamba buli omu asobola obikola naye lwakuba tebaagala bwagazi naye lwakuba Diana kyabasingako nti yalina ate omutima omulungi ogusobola okubanga akkiriza abikole agize ku abo abatakola ki abatali bulungi naye nga n'abalala bwe baba basobola obikola because Diana kale tetuganira asinga endorsement booking zonna mu Uganda naye n'abalala okuddiza ku bantu bannaabwe basobola naye tebaagala because tebakusalira ng'owaayo ka charity okitegeera so Diana tumuyozaayoza kino kyatuuseeko kintu kinene ogituddemuko njituddemu nenjifiiringa esi masavu ogyemu engato nzijemu munna emotoka ekyali mpya zino Range Rover kuba mbadde nze seetegese Diana nga yangu olabe gwe kyekutuuseeko PA enfuufu gye tulabye ku nnyanja ebadde ggwe naye baba abantu obalaza amataala ago kati aga amataala bw'oba oweta ensonda eti gy'oteeka steering n'ettaala gye litunula tewabeera blind spot n'emu okitegeera n'ettaala nga litunula wete gy'olaba so Diana eno Range Rover gy'aleese yesoose mu Uganda y'ekika kino endala weeziri ezo 26 naye kati eno yesoose kale tugibala matakonko masavu eno Range Rover masavu matakonko yeri ya red kati eno masavu so bubaka kiboyine eri abayimbi abalala abayimbi nabo tubazaamu amaanyi balabire ku Diana because bino tetubikola mbobaki naye kuzaamu abayimbi abataamaanyi nti kisoboka okitegeera kiba kisoboka naawe kati saa zino osobola okuba ng'oli mukakikereko naye naawe ojja kukeera ng'olina Range Rover 3 okitegeera so kuzambuza abayimbi maanyi nti ewe wali we watuufu music wonyiikirire nnyo nosaayo omutima akola ki sente mwekali n'obuba nga weeyisa na bulungi nga tobba sente z'abantu ate tolya booking n'otalabikayo naye ng'ojja kugamba omuntu ng'akuwa sente ze ng'ali sure nti zimuwadde ajja kukola ki ajja kujja ojja kulaba nga booking zeeyongera nga nawe obaako okyusa ku bulamu abantu ab'emitima embi bagenda kugamba yeeraga lwaki agirese mu kamera biki anti era ne wetandwadde mu kamera Diana muntu ensi yonna emumanyi era bandimulabye nti alina Range Rover so ate nabire ebikusigira akweraga wabula ku inspiringa abantu bazaamu maanyi kikiremereko kikube paka kijja kumala kitoole tweyanziza naye nga ye emmotoka yeeyo bannange bassebo ne bannyabo emmotoka yeeyo ekibayongo bwaka buli webuti naye tosobola kukira okyaya mu ssimu naye okituuza mu maaso okategedde ndi kalaka okalabira mu ssimu kano Daba. Dana. Kama bwoto demu wa bifasa. ewe kutomera tira musali era bagamba Range Rover yakutomedde so si motoka sinema tagali mu kamera basire bazijje advance anakasobola wali addeyo waliwa atono kayimbika eddwaliro bigenda okukaluma kayimbi kyako eddwaliro okamanyi bakola bikolwa simanyi kunywera motoka omwina kukyogera mu lusoga kati mwena kola muki Ugasa kujiteeka ya tukayavora batogera ani agamba kiteeke naye manager yatulamu ko bakisaidiza twali
obwange Nye tulire mmwe.